Mbaniriza mu programu yaffe ManyaKyoliExtra. Mbebaza abawaayo obudde, abawaayo ebiseera okuwuliza programs zino. Programu eno egenda kuba ewagirwa, si kuteekebwamu nsimbi, wabula ng'ewagirwa Emma's Cargo. Muganda wange ono ali mu Houston, Texas, bamuyita Kalungi Andrew. Njagala okwebaza okubanga oli Texas naye nga okyalowooza ku bannayuganda. Yatandika kampuni ebagita Emma's Cargo. Emma's Cargo bali mu Houston, Texas, wabula bw'oba olina ekintu kyonna ky'oyagala mu ggwanga lya Amerika. Ate nammwe abatambudde okuva eno ng'ogenda mu Amerika, bw'oba otuukira Texas, musaze le Texas, Emma Kalungi Andrew asobola okukuyambako n'akubulira embeera yaayo buli munnayuganda mupya tomanyi kyakkola, asobola okukuwabula. Naye yatandika kampuni ye bagita Emma's Cargo. Bw'oba olina ekintu kyonna kyogereko, motoka, bintu, ngoye, biki, byonna kyoyagala okujja mu ggwanga lya Amerika okituuse e Uganda, Emma's Cargo ajja kuyambako, akikufunire, akikutikkire, asasule ebyetaagisa byonna okutuusa lwe kikutuukako, gw'osasule ofune ekintu kyo sasule ng'ebintu byo bimaze okukutuukako. Munoonye ku nnamba ze ziri wansi ku screen awo, oyogereko naye ku WhatsApp oba omukubireko musobole okukwatagana. Muvubuka wa mazima nnyo, alina famire ye eri Houston, Texas, bazadde abaana nabakyalirako. Batusangako e Fort Worth mu Texas ne batutambuzaako bambi ne kitaawe ne batugulira n'ekyenkya. Kale kyali kiseera kirungi. Emma webala okukola ate webala okubeera omusajja omukozi. Mwabalaba bakubiriza mwagire abaana nga bano bannayuganda abakola ebintu byabwe ebitambula era ebigenda mu maaso. Namba zaabwe ziri wansi ku screen. Ekyokubiri, mbajjukiza ennaku z'omwezi 13 tugenda kubeera ku Popo mu Inspiration Night. Omulundi guli twalina ow'ekitiibwa Dr. Canon Gastalule owa Ntake Group of Companies. Ayina bye yalaga ku mulundi ogwo, ekkolero lye yali agenda okutandika nga ligenda kukola ebintu bingi. Nina essanyu lingi okubategeeza nti ekkolero lino liri kumpi kuggulwawo naye products zaalyo zitandise okufuluma mu katale. Akola butto, Ntake edible oil amukola. Waliwo omutonotono wa packet bamuyita thupu, era twamusabye bwe kiba kisoboka akoleyo ne kabutto k'omuntu wa wansi asiika buli lunaku nga bakayita ka thupu. Waliwo thupu ow'omuntu kyogulayo ka packet akatonotono naye katwagalayo n'akatono nga bakayita ka thupu. Akola uzuri, sabbuuni ono omweru mu langi ez'enjawulo. Kale ate mmwe abawuliriza programu zaffe era n'abajja mu misomo, oyinza okuba nga waali agadde nno okubeera omusuubuzi w'ebintu ebyo tebannaba kugaba agency. Kyalibadde kirungi mmwe ababitegeera obulungi n'ojja mu musomo ogwo 13 December ne tukwatagana ne weeyanjula. Tomanya Katonda kyateeseteese. Kakati ate tusuubira nti mu musomo ogwo ajja kubaawo ne kampani ezo zijja kubaawo ne products ezo zijja kubaawo muzirabe. Bwe tunaba tufunye n'omukisa tujja kubeera ne Q&A, question and answer session, oba ekiseera eky'ebibuuzo ng'oddibwamu ng'omubuuza ekibuuzo mu mulimu gwo, otambula mu mulimu gwo, biki ebikusoomooza, biki bye wali agadde okuyiga, biki bye wali agadde okutegeera. Tukyali mutwe gwaffe ogugamba nti naawe osobola. Ono gwe tugenda okubeera naye munnayuganda eyatandikira kwemu n'azimba okutuuka w'atuuse. Amagezi mangi g'alina ge tusobola okumuggyamu, naawe n'ojjamu n'ogakozesa okuzimba omulimu gwo n'okuzimba obulamu bwo. Ennaku z'omwezi 13 December tujja kubeera ku Popol mu Inspiration Night, $50 gyokka. Jangu otuule obuuze ekibuuzo ky'olina omukisa okubuuza byonna by'oyagala osobole okugenda mu maaso. Nina nnyongera okubategeeza gwe omusajja atuuse mu myaka 4 n'okwambuka waggulu. Actually ndowooza kyalibadde 45 okwambuka waggulu. Olina okukebeza prostrate yo, ke katungulu mu Luganda. Prostrate obumu ku bubonero bw'olabira nti prostate yo egaziye, okufukaafuka ennyo naddala mu biseera ebyekiro. Waliwo obubonero bungi naye waalibadde buli lw'ofuweza emyaka 4 ku 45 waalibadde ogenda ne bakebera akatunguluko ne baba nga bakamonitalinga
kaleme okuzimba okufuuka kuba ke kavaamu prostate cancer oyo gwe muwulira. So bajja bakamonitalinga ne kaba nga bakakuuma ne kaba nga tekagejja. Tulina munnaffe wano eddwaliro ly'abakadde bamuta Crest Natural Health. Eddwaliro ly'abakadde liri Gayazaawo Luteete bamuta Dr. Lutwama George yakuguka mu bino okuva e India y'obukugu bwe buli mu katungulu k'abasajja prostate gland obutazimba okugirabirira ate n'okulabirira abantu abo abakuze abakaddiye abalina ekizibu ekyo abasajja. So mugende wali e Luteete ku Gayaza Road awali eddwaliro ly'abakadde mulabe Dr. Lutwama George ku Crest Natural Health Center. Bakola ebintu ebyo ate babikola mu nkola eyaffe so nga ate bagatta enkola eyaffe ate ne bagatta n'enkola enzungu. Kale ate era y'omu kubawagira programs zaffe zino basaba mugendeyo mumuwagire. Mbaaniriza olwaleero njagala tukozesa eddakiika si nnyingi twebuuze obulamu kye ki? What is life? Mu nsi okufuna ekintu kyonna ekisukkulumu wateekwa okubeerawo ekintu ekisukkulumu ky'owaayo. Abantu baba bagamba sacrifice oba saddaaka, abantu balowooza ku saddaaka bisolo, abamu ababuyabuya balowooza n'okusaddaaka abantu. No, kye bayita saddaaka oyinza okuba obadde onywa omwenge n'owaayo okuwoomerwa ku okw'omwenge n'okuwaayo nga saddaaka y'ebyo by'oyagala mu nsi. Oyinza okuba obadde oyagala nnyo ensonga z'abakyala n'owaayo saddaaka eyo nga bw'olaba bakadde baffe mu nzikiriza. Oli n'agamba nti awaddeyo obulamu bwe bwonna tagenda kuwasa, tagenda kuba na mukazi. Eyo ye saddaaka gy'awaayo okusobola okufuna n'okubeera mu buweereza obwo bw'aba ayagala. Naye njagala twefumiitize twebuuze obulamu kye ki? Obulamu kye ki? Obulamu ze ssente? Obulamu ze ssente? Ndabye era ndaba ti ssente tezikkutika. Bw'ofuna akakadde onoonya bubiri, bw'ofuna obubiri onoonya buna, bw'ofuna obuna onoonya munaana, bw'ofuna omunaana onoonya 16, bw'ofuna 16 oyagala 10, bw'ofuna 10 oyagala kawumbi. Afunye akawumbi anoonya buwumbi. Kitegeeza tewaliwo lunaku lukya ng'omuntu akkuse ssente. Ekyokubiri mu kyo bangi balina ssente nga mpitirivu naye tebalina bulamu na ssanyu. Obulamu kye ki? Kwe kuŋŋaanya ebintu ebingi n'oweza ebizimbe ne biweera n'ettaka ne liba lingi. Ku nsi kuno oliko emyaka emeka? Olowooza awo wooli osigaddewo bbanga ki? Kati obulamu kye ki? Kuŋŋaanya bintu. Abantu balina ebintu bingi eby'essanyu naye nga tebalina ssanyu. Simanyi oba ali okyefumiitirizaako. Tuzze tubagamba mu programs zino tituli bantu, tulina obuntu butusembereza abantu, abantu batuyamba okukola ebintu. Ebintu biri mutendera gwakuna. Obuntu buli mutendera gwakubiri, ebintu biri mutendera gwakuna. Tukulidde mu mulembe gw'ebintu ge mazima. Okulaba nga aliwo ng'ow'ekitalo oteekwa okuba nga okuŋŋaanyizza ebintu. Kyova olaba buli ali waali anoonya bintu, ofuna bintu. Era buli muvubuka olwaleero omusanga ng'ayalina w'ayagala aweete ekkoona aweze ebintu. Naye obulamu kye ki? By'ebintu. Okikakasa ebintu ebyo nga bw'obifunye oli musanyufu. Obulamu kye ki? Njagala otuule wansi
wefumiitirize olowooze ku life. Emyaka egiyise 10 wano waaliwo abantu. Emyaka egiyise 100 waaliwo abantu. Emyaka egiyise 5 tubadde n'abantu. Nejjo twabadde n'abantu. Leero tebaliiwo. Bye bakoze biri luddawa. Kyekiddako tulaba ng'abasigaddewo balwanira ebyo bali bye bakoledde ebbanga lyonna ne babireka. Obulamu kyeki? Sanyu, happiness. Essanyu kyeki? Bw'omala okusanyuka kyekiddako? Essanyu olifunye, kyekiddako? Kiki ekigaba essanyu? Essanyu eryo ly'ofuna onoosobola okulifuna emyaka egiddako 5. Kiki ekigaba essanyu eritafa? Sente, bintu, bakazi, bintu bya nsi. Saagala tubenga bali abagamba nti obwakabaka bwa Katonda bw'abaavu ate bo abazungu nga bongera tukuŋŋaanyaamu bintu na bya bugagga. Kale obanga ddala ebintu nabyo tebirina makulu, kale bo banoonya byaki? Lwaki babitegekera abaana baabwe? Naye ki kye baayiga ffe kye tutamanyi? Olw'ensonga kati ono kalungi gwe njogerako abeera Houston, Texas. Bw'osoma ebyafaayo by'essaza ly'e Texas, abantu babeeramu nga balaalo balunda nte, ba cowboys. Bw'otuukayo walungi. Bo kye balina kye baategeera nti abaliwo leero bategeka essanyu ly'abalibaawo. Naye ate ffe twagala kulya mu kiseera kyaffe kyokka. W'osangira ne bakugamba nti famire eyo nno gy'olaba eyo kitaabwe yali musajja mugagga nnyo. N'obuuza abaana be baliwa, anti tobalaba baabo. N'ogamba kiki ekyabaawo? Kiki ekyatuukawo? Kugamba n'otuula awo olumu ne weefumiitiriza ku bintu luga kati kiki ddala? N'obuuza okke we baabeerera mu ssanyu ebintu byonna nga weebiri kati tebiriiwo. Obulamu kyeki? Omuntu nno bw'ototuula wansi kusiriikirira, kwebuuza na kulowooza ku bulamu, oyinza okumalako obulamu bw'ensi bwonna ng'ogoba bintu. Waliwo akatambi ke njagala mulabe era bagenda kukabateerako wano mu kalabe. Otuule wansi weefumiitirize, olowooze era obuuze essanyu kyeki? Tugoba ssente nga tudduka okusanga ssente okuva lwe twazaalibwa okutuusa omuntu lwayingira mu kinnya nga teyakkuta ssente, tezaamumala, teyazisanyukiramu. Tugoba ebintu ne tukuŋŋaanya ebintu ne tusomba bino, n'obeera mu nju ng'olina engoye empitirivu nnyo nnyo nnyo, engatto mpitirivu nnyo nnyo nnyo, naye ng'oyambala engatto peya 2 omwaka ne guggwako. Kakati biri byonna bye wali okuŋŋaanya byaki? Essanyu walifuna mu bintu ebyo? Okubirabako obulabi kyali kikuwa emirembe? Obulamu kyeki? Ye ekituufu kyekiriwa? Okikakasa gwe w'oli awo oli mutuufu? Oba naawe ekyo ekituufu baakusomesa kisomesa? Nze ntera okulaba abantu wano abatulamula
nga bakozesa olupimo olugwira. Oli akozesa olupimo olugwira n'asinziira mu bye yayiga ne bye yasoma n'alamula ssebuffe. Bajjajjange babaddewo emyaka n'ebisiibo emabega. Abazungu baali batuwandiikako bawandiika mulembe gwa kintu gy'obeera abantu batandikira ku mulembe gwa kintu nedda. Ne mu mugongo gwa kintu waliyo abantu. Naye oli addira atya kye yayize jjo alamule ekibaddewo emyaka, kubanga ayigiriziddwa nti ago ge mazima. Oyigiriziddwa buyigirizibwa nti ago ge mazima. Omuwandiisi omu mu bino ebyawandiikibwa yawandiika ekitabo bakiyita okukungubaga, Lamentations. Bwe yali awandiika ekitabo ekyo Lamentations, yagamba yeetegereza mu bulamu bwe bwonna ng'akula. Era abamu abasoma ebitabo bino, ekitabo ekyo tebaagala kukisomerako ddala kubanga kyakukungubaga bukungubazi. Era ng'oli bwe yakiyita okukungubaga, Lamentations kuba kwejjusajjusa, kunakuwala, era kukungubaga. Yagamba nti yeetegereza ebintu byonna abikoze. Omanyi omusajja oyo ayogerwako yawandiika ebitabo mu Bayibuli omwo biringa 4. Wayine Bayibuli eyo bagifuulafuula nnyo. Naye yawandiika ebitabo ebyo biringa, waliwo kye yawandiika nga muto, waliwo kye yawandiika nga muvubuka malala mangi, waliwo kye yawandiika nga musajja attuludde, waliwo ne kye yawandiika nga akaddiye. Bw'ojja osoma ebintu bye olaba nga buli biro bye yabeeramu ebintu by'awandiika byajja bikyuka. Kati ekimu ku bitabo ebyo kukungubaga yakiwandiika akuze. Abakazi abaagadde, ensimbi azifunye, ebintu byonna abifunye. Yagamba bw'ati nti neetegerezza ne ndaba abadduka ennyo embiro ennyingi si be batuuka amangu. Abakalabakalaba si be bafuna ebirungi. N'abagezi ennyo si be bafuuka ekyenjawulo. Wabula buli muntu omukisa gumugwira. Chance, yagiyita chance. Buli muntu omukisa gumugwira. Wabula n'agamba nti obulamu abulabye nga bulinga okugoba empewo ogikwate. Obulamu bulinga okugoba empewo ogikwate. Wakati wange naawe osobola okukwata empewo? Okikakasa osobola okukwata empewo ng'ogigobye? Eno gye tussa n'odduka n'ogikwata. Kale obulamu buteekwa okuba nga waliwo ekintu ekisingiridde ebintu bye tutunuulidde nga bye tulowooza nti bwe bulamu. Obulamu nze ndowooza kwe kutegeera amakulu g'okubeerawo n'otandika okutambula olugendo mu buufu bw'amakulu g'okubeerawo. Ekyokulabirako amakulu g'obulamu bwaffe kulaba nga abalala bazuukira, oba mwe kye muyita okuzuukuka, bazuukirira mu bo bategeere nti waliwo ekikulu ekisinga ebintu, waliwo ekikulu ekisinga okukuŋŋaanya ssente, waliwo ekikulu ekisinga okunyigiriza abalala, waliwo ekikulu ekisinga awo wonna w'oli, kubanga nkukakasa ggwe andaba byonna obikoze naye naawe tomanyi biro byo. Byonna obikoze naye naawe tomanyi biro byo. Kati weebuuze ddala obulamu kyekyo ky'okola gwe ng'oliwo kunyigiriza balala, gwe ng'oliwo kuweta makoona kuyitawo, gwe ng'oliwo kweyisa nga bwe weeyisa, ddala obwo bwe bulamu?